Ennaku z'omwezi zaali 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1993 nannyinimu Bene Ronald Mwenda Mutubi II n'atuuzibwa ku Nnamulondo y'aba Jjajaabe. Olwaleero lwejjuza emyaka 25 ng'alamula Obuganda. Ebikujjuko by'olunaku olwaleero biyindidde mu ssaza lye ery'Ekyaddondo mu lubiri lwe olw'Emmengo era nga kuno kwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo. Essaawa we zaaweeredde 3 ng'abagenyi ab'enjawulo bamaze dda okutuuka ate ku ssaawa 7 Bene n'asiima n'alabikako eri Obuganda. Ono emikolo egy'enjawulo egy'obuwangwa gyamukoleddwako omuli okumukongojja okumutuusa ku Nnamulondo. Wano abasanyusa ab'enjawulo omubadde abayizi b'amasomero awamu n'abayimbi ab'enjawulo bamuyimbidde ennyimba ezimutendereza awamu n'okumukubira ebivuga eby'enjawulo. Ye Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga ategeezezza nga bwe batuuse ku bintu ebitali bimu wabula ng'akadde kano baagala federo gy'agambye nti ejja kusobozesa Buganda okudda ku ntiko. Era Obwakabaka tetugezesa bugezese bwe bulamu bwaffe ng'Abaganda. Akwata ku Bwakabaka akwata ku bulamu bwaffe. Wano omugenyi w'enjawulo wa Bene ng'ono avudde mu bukulembeze obw'ennono ng'ono ye Asante Hene okuva mu ggwanga erya Ghana ategeezezza nga kati ekiteekeddwa okuba nga kiteekebwako nnyo essira obukulembeze obw'ennono byateekeddwa okusaako essira kwe kulwanyisa obwavu n'ebintu ebirala. The only enemies we all have to fight are poverty, ignorance, and disease. And the only weapons we need to fight these enemies are education, education, and education. Ate kwebyo bigenda mu maaso mu ggwanga nnyinimu tabirekeredde. Singa omululu oguleeta obulyake obwa buli ngeri tebikolebwako n'amaanyi ensi yaffe tejja kugenda mu maaso n'akatono. Ensonga y'obulwadde bwa mukenenya nayo tagirese mabega. Azzeemu okutujjira buto ensonga nkulu nnyo. Naddala abantu bonna abato bakubira omulanga okugenda okwekereza. Ensonga y'obulwadde bwa mukenenya nayo tagirese mabega. Azzeemu okutujjira buto ensonga nkulu nnyo. Naddala abantu bonna abato bakubira omulanga okugenda okwekereza. Akawungezi k'olunaku olwaleero Bene wakugabula abantu ab'enjawulo mu lubiri lwe olw'Emmengo. Omwaka guno gwonna Bene yaguwaayo eri okujaguza Jubileewo. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olw'eggulo.